abalonzi bange mu Kibisadati akabonero nga tukalifa aganaga Lubaga South Bad Character Records nachi lwaki msela kimu bdeno signing abayimbi abasuka mbasatu mu mwezi banga season ya kusigninga season iba season kusayituna basayninga katugendo toka mu December nga bayimbi batandise okukola sente sobola kutogera bayimbi balala nga nabo bayita omukisanze siri omukisa sigwa muntu atya Fresh Daddy already successful ba promoter batandise omwoyimira kitegeza oyo aba akuza jeyo omutwe tumuleka n'agenda kati afuse mwimbi muki mukulu atandika okukola ate tujjeyo n'abaki n'abalala bwentyo bwenkola bwentyo bwengenda okukola ng'emirimu gyange kubanga studio eno abayimbi abasobola okuva mu studio eno bangi tumalaawo so Fresh Daddy afuse successful naye ate ebyamtuseeko si birungi omukuba obucupa ensonga enjogerako nti abantu bakkirize nti omusajja yakikubira kubanga bakubyewo bakasoba obucupa n'esi bonna kati kitegeeza abo era be bamu bali nga walaba emabegako ekibaddengawo nti tayimba ayimba ebiki tetujja muggulirawo so kati era eyo Team Cuts zemba nkibala nti abona Team Cuts abalina endowooza eyo naye muligenda okubuuka ng'omusajja amaze okugaggawa so kati oba omugamba tamanyi kuyimba lwaki mube mutya ekitegeero lwaki mumulabanga threat ate oba tamanyi kuyimba nze ngamba mulina kugamba bayimbi bammwe bemwagala bayimbe nnyo ebintu byemwagala ebinaabasanyusa naye talina musango ogwo yakoze so bamuleka musajja ali akasente ke bambi kagwe tebamuteekako nnyo feeling otugambyeko kino ebya Fresh Daddy tebikwatako ebimutuukako ate n'ogamba nti agambye nti no abeerenga abe successful alimetuka ku myaka 40 ayimbe anti wulira kyegambye nti no ffe omuyimbi bumala okufuula sita byokola ng'ofuuse sita kiringa muntu ng'ogaggawadde nze omulimu gwange okukugjayo bw'omala ovaayo byokola ng'ofuuse sita biba mu mikono gyo ngaani ze ndiwo kumukubalira Fresh Daddy kati wano tugende ku interview tugende wano nesigena musalirawo omukazi gwalina kukwana sigena musalirawo dde agenda kwebaka sigena ekitegedde so nze omulimu gwange gwa kumufuula nti Fresh Daddy byekyo biwedde ebisigadde genda owete ng'ogwo omuki ng'omuntu nti gambe nti obulamu bwe obw'omuntu nga ye nti famire ye tenkola kisigiyingirira tenkwatako era tondabangako nga nvudde ne ngamba Fresh Kid bya famire ye bya mukyala we ze binkwatako naye bya music. Fresh Daddy agamba nti ekyamukubiriza obucupa kyavudde ku ggwe olw'ensonga amuleetedde abakazi bamunyigenyige ekintu ekitakkirizibwa mu mateeka kwe kugaana abantu okumutabukira amateeka gaawo ye ng'omuntu alina omwana omuto era bamuwa amateeka mu jjenda ate kati wulira ekyo kiri wali ku stage oli wabazze ante kati nga omanyi bambi omusajja wattu ebintu tannababiyiga stage tukyamuyigiriza njigirize kati mwami kyobalaba era neetaaga okwogerako n'aba directors abazanya movie abawandiika movies abadirectinga movies muno omusajja musobola omukolamu ssente nga olabaawo Sophia in London cause akola ebintu byowandira bye mu movie okitegeera so kati that was a moment nti omuntu gwe yabadde first time y'okulinnya ku show ey'abantu abangi tayimbangako ku stage kati bwejja n'omukwata agenda n'olowooza bannange omwana wange Fresh Kid andaba nga nkutte omukazi atali maama we so erudda tumusaasiramu ako naye ebintu ajja biiga mpolampola ajja gezaako biiga nti fani bw'aba azze mu maaso ge fani aba ayagala zinamu naawe katono amala agende kati just abadde byonna naye tujja muwagala mpolampola agende ng'abiyiga mpolampola tekirina nnyo buzibu tolinga gwamuwabya wangi tolinga gwamuwabya asimuwa kubanga yagamba omukako zina n'abakazi bali abantu baba bazze kuyimba ese Chris Jones olaba olinga sente zitandise okuka twalabe bamukuba obucupa kyewatidde kiki ekigenda maaso no ebyo bakuba Fresh Daddy just abwe bamu kati abo bala nti Team Cuts okitegeera nti tosobola kukola kintu nga buli omu akwagala Fresh Daddy abantu bawulirako buulizi nnugu olinalaba nti musajja avudde eri mu kyalo talina kyakati bannange yali ku mpewo yali ku kitegeera abantu batobye okumala ebbanga nono yennyini ayimba abadde tavanga Fresh Daddy yamusosokola ki ovaayo tosobola kufighting ekyo so Fresh Daddy mugamba tamanyi yimba era tamanyi mumuleke akube lwaki mutya
lwaki mutya competition nze mbadde abawo omuntu aba atidde kubanga nze omuntu atalina gwensinga ntandika nti okuddaawo mbuneeraliikirire gundi yazze mu competition awo gwaba kubya oba otidde ng'olaba omuyimbi wo bulijjo baafera bantu kakati wazzeewo bamuliddewo otandise okitegeera mukkirize naffe munanga abayimbi abalala bajja ne bavayo ne bakuba hiti naye ne tusirika n'ogamba waijo ne Black akakuba aveewo kitegeeza yataddeyo abantu abakuba Fresh Daddy obucupa era ndowooza okwagala olagamba ekifaananyi naye Fresh Daddy already yayiseewo yakoze eki no simanyi oba yakikoze naye kale kyengeza kugamba nti be butiimu Cuts nga yewe yakeera ku makya n'agamba nti sijja musapootinga eriyo era n'abamugoberera be yateekamu embeera eyo so kati ekipa babadde nga 6 singa bwabadde nti kisaawe kyabaddemu abantu 1,000 ekipa babadde 6 kakati tebayankane nga ababebekulu ate bebekulu biri byali byabufuzi naye bino just kale Fresh Daddy ye nze bad character already kiri tuli successful nti lwaki nsayininga bano abantu wono kubanga namaze okulaba nti olaba nakutte Fresh Daddy atalina kyali ne muteekayo nze kikulu namaze omuteekayo ne stage bazimuwa kati ebi happening after nga amaze ofuuka star ebyo tebikola ki tebinkwatako kiri eribo family ye naani okweteekateeka naye nga nze maze obateeka mu kintu batandise kati nse bamanyi era emirimu bakola gwe mulamwa gwange gwa badi ki oyo bw'aba amaze nga ate nkwata ku muki okitegeera kubanga bangi nnyo abaagala studio saakola kukoleramu muyimbi atya omu aganaga abantu beebuuza ku Fresh Daddy beebuuza wamusayiningira ddala oba akyali mu kugezesebwa ku bad character Fresh Daddy era twamusayininga kuba eno business tosobola kutambuliza business akyali waffe era tumutambuza era n'ennyimba agenda zikola alina waliwo omuzungu gwakoze oluyimba kitegeera omwenye omuzungu yavudde eri n'agamba omusajja oyo nze akoze ekyenjawulo nnyo kanyimbe naye oluyimba so temwewunye nkyanga tubalaga nti nakatabo kafulume mulimu visa omusajja agenda Bulaaya muzungu kyoyo mugenda mulaba nze mbabbiddeko ne kati essaawa zino na Fresh Daddy tugira tumuteeka wansi tudde ku muyimbi pegakaawo naleeta y'omuyimbi abadde afuuse ensonga gwe bayita Fresh Daddy mutabaazi kuba yesi abayita mu ngeri eno bweti olwokuba nti twalinga abatandika kyalinga ekigezaako twalinga abagezaako obugeza naye nekibeera successful kati wekyabadde successful abantu nga babeera bakaaba Kalifa otusibyeko abayimbi era otusibyeko Fresh Daddy tamanyi kuyimba era biri abayimbi gye bali babonaabona tubakola ki tubakwatako so nange nempulira omulanga neŋŋamba Cuts mukaabye nnyo ntegedde obuzibu bwammwe n'oli wadde alina talenti naye ate nsobola n'oleetayo abalina talenti ez'enjawulo so nenkwatagana ne muganda wange ono gwe bayita Chris Jones muyimbi ava Luweero ndooza be Luweero omukisa guliko mmwe naye tumugasse ku bad character tutambuze emirimu gye naye tutambulize wamu emirimu so era yembeera eno gye tulimu tubayise tubagambe nti woddamu DJ nawoddamu okumusanga manya nti kati bad character era bwobadde oyamba Khalifa nono osobola omukola ki omuyamba kino ntegeeza bafaani ba Khalifa bafolinga in love ne bana abaana cause Khalifa sijja kubeerawo mu kintu nzekka bagamba bwobeera n'abagagga bana neweyongerako mubeera abagagga bameka 5 beera n'abaavu bana weyongerako mbeera abaavu bameka sagala beera mu business nga ndi munzekka sagala kutuuka kubeera nga wayiseewo myaka nga bad character oba aganaga music temuli bayimbi bakola ssente nga mulimu just bawuganya okitegeera nze njagala ekibiina kyange kyawukane ku bibiina byonna ebirala nga bayimbi abalimu owange bakola ssente nze ntuula wano ku weekend nenninda nemanya Fresh Daddy agenze Masaka ono agenze obachi agenze kuyimba Ntebe Rachel Namera agenze kuyimba ku mukolo ate nga nange nina show yange okitegeera at the end of the day nanzo omuntu mba nkuŋŋaanya ekyo era ntegeeza eri mwenna abantu
bane government nti eno music business mutufunire sector naffe batandika okutuwangayo akasente ku budget ya Uganda kubanga kitukola kina kikyongera eggwanga ate bana bana buli bafuka abakabalu bwe tuvaayo batujjako emisolo tukola ebivulu buli omukola nawo kitegeera so twetagamu okutusupportinga so si kusupportinga kibiina kya umma kusupportinga bayimbi so si kibiina nti oli waba anyiigidde ekibiina ye temujja mukola ki kitegeera kuba kati bino byonna kati bana singa mba registeringa mu kibiina kya umma sawa zino kyekyandibadde kiŋŋaana nti otolina musayininga okitegeere ne kati kiina maanyi ki mu bizinensi emu nti kyekisalirawo nti gwe toyimba oba gweokola ki Fresh Daddy yazze ayimba ensi yonna netuka okukuba ne bakuba obucupa ne bakola ki ekibiina kiri luddawa okuvaayo okugamba nti my friend toyina kuyimba gweoyina okukola ki okuyimba so eno business twetaaga naffe batufuna sector ng'olaba aba sports we bafuna aba educational ki and sports so naffe batufunire kuba tukola ki kuba tugatta ekintu tukyeyongeremu so nesobola okubeera business twetaaga ba investors nge mujja ne muinvestinga mu kukola sabbuuni ne mujja ne muinvestinga mu kukola ki wetusaba neno muginvestingemu buli muna investingamu tujja funa ba star tujja kukola ba Diamond tujja kukola sente nyingi Lomita Chris Jones twamusayinize alina akayimba akapya bakayita Nkoyo obwomu era katakyali bwomu ali naffe tuli ffenna so mwenna gye eyo TV zonna obanze nakunyiiza nze nakunyiiza ng'omuki gw'omuntu naye ate bano abaana tebalina musango okitegeera nze already nayitawo tokyasobola kunkuba nkokola okitegeera so kati bw'oyongera okunyigiriza oba onyigiriza bano okitegeera konzi music nsobola okuba nga nina kyenfunyemu kati kyenfunyemu ekyo kyenjagala nkwate mpeko n'abalala nabo bakole kibafune kati buli bw'onemesa oba tolemesezza nze oba olemesezza ate oba olemesezza mwana wo nti bw'olemesa nze nange njalemesa omwana wo mu ngeri emu oba eki endala ne bw'ataba nze n'omwana wo naye bajja mulemesa eyo gyebakola ki so ffenna tuacceptinge talenti zaffe wano mu Uganda ate tufeeyo tuteekemu n'amaanyi tuzidevelopinge zisobola okukola sawa zino ntamanyikiddwa ne wagenda yitawo emyezi mitono nnyo nga bamukubira amasimu so abayimbi bonna bakabako sawa eno mwezi okujja ne mukola kolabo abayimbi mwekwasa ne mugamba mbuno biki mbeereyo mbavuma temuyimbiddemu biki ninakola studio bukyanga njikola mwakajja wano bameka kati so gambye ndesa abayimbi tebamanyi kuyimba gwababa bamanyi oyimba wali obaleseeko wano ku studio ne bayimba ezo ennyimba z'ogamba ze bamanyi oyimba okitegeera bitona ali yakayana walezeko wano ku bad character okole music omulungi ogwogamba ndabeyo talent gyongamba gyolina yanga mulu mwali muzeeko wano ku bad character studio weri microphone loading njirina sound card 610 njirina kati okitegeera so abaagala bwe bakiraba nti no basobola okifunamu bajja ate we bajja ne mbakwatako ate yo ne mbanyiigira okitegeera so basaba ffenna twe supporting kubanga ffenna tuli mu time ya kunoonya maziki buno bwokka obudde bwe tulina okwenoonyeza nga tukyali bavubuka tunaba tumaze okukaddiwa bajja bba batusekerera twagala kukola nga kyolaba Fresh Daddy kyakola ku myaka 4 twagala kikola kati so mutuwe chance tuleme bikola bintu bwe bityo ku myaka 4 ono bamita Chris Jones kati bad character tugenda kumuta mu supporting era tugenda kukolera wamu atubuuza mbuno olukusa tulugyewa biki empapula zizo company yiyo eri registered teri atugambako kakati wano kwembuuliza ekibiina kya umma kirina maanyi ki mu business eno kirina okuwa omuntu license akole music kati sawa zino fa balina license ekkirizibwa okukola music sobola okusayininga sobola buli kimu tusobola so certificate yino tugirina certificate yiyo gibalage sifa abazikola so business gye tuyingiddemu tugikola ki tugimanyi tugiyingiddemu nga tuli ba pro
si byakweyiya bino mbu mbadde nnyo mbidongo nenjiga kati badijje mbamanyi bagundi mbamanyi ntandika okubeera manager no njala mbeere manager w'omuntu nga tukulaakulana nga nkulaakulana ate nga naye akola ki akulaakulana empapula zino yazitaddeko dda ebinkumu twamaze ddo sayini nga tugenda kukola naye okumala emyaka 3 tulabe wekina ate ng'era n'abalala bakyakola ki kubanga eno kampuni nnene abaginamu shares baki bangi ate era naawe ali eyo Aganaga Music tukyetaaga nnyo ba manager twagala ba directors twagala kutunda shares so sawa zino shares mu company gye bayita Aganaga Music Uganda Limited ziri open osobola okujja n'ogula shares n'obeera part of ekintu kino tutambuza company n'ekulaakulana esobola ofuuka zimukwano esobola ofuuka company ezo n'ennimi z'olaba